نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يقول الله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. atenderezebwa ow'ekitiibwa Allah, tumusaba assa okusaasira kwe, okusiima kwe n'ebyengera bye ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, eyatujjira n'ekyengera ky'eddiini eno gye tweyagaliramu olwaleero ey'obusiraamu. Mbalambira baganda bange ab'ebitiibwa, tutye Allah wakati mu kwesibirira entanda egenda okutuzaayo mu maaso g'owekitiibwa Allah, omulezi waffe nga musiimu gye tuli. Ekintu bw'okiwulira nti Allahu jalla jalaaluhu yakiragira, kyettanire kubanga kijja kumusanyusa. Ate ekintu bw'okiwulira nti Allahu jalla jalaaluhu yakitugaana, yakituziiza, kyewale, kyerekereze, kiveeko, kiviireko ddala kubanga kijja kumunyiiza. Nabakubidde ekyokulabirako ndooza lwabadde lunaku lwaggulu, nimbaga nti omukyala bw'amanya nti bba wange ensonga eno agyagala nnyo, ekintu kino akyagala nnyo, oba emmere eno agyagala nnyo, afuba okulaba nga akamere ako akafumba ate n'akafumbira ddala bulungi, so that omwami bw'anaaba nga atuusizza okukomawo ajja kwagala omukyala we byafumbye. nabwe kityo n'omwami bw'amanya nti ekintu akantu kano omukyala wange akaagala nnyo, afuba okulaba nga akakola olwansonga ayagala okusanyusa mukyala we. Era bw'amanya nti ekintu kino bwe nkikola bba wange tajja kuba musanyufu, afubanga bw'asobola okulaba nti ekintu ekyo akyewala. Kati nga bwe tweyisa ku bantu bannaffe baganda bange ab'ebitiibwa, bwe tuteekeddwa okweyisa sinakindi n'okusingawo mu maaso g'omulezi waffe Allah. Kintu kimanye nti Allah yakiziiza, yakigaana, kyewale, kyerekereze. Ekintu kitegere nti Allah subhanahu wa ta'ala yakiragira, kyayagala, kikole ate kiteekemu n'amaanyi, kubanga omuntu gye buva ne gye bulaga bbanga lyonna oba oyagala nnyo 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 okusanyusa mukama wo. Kati Allah ye mukama waffe, Allah affe ow'ekitiibwa ye mukama waffe. Kale ne bwe tuba nga tulinayo bakama baffe abalala, era Allah ye mukama wa mukama waffe. Kyova olaba osanga omuntu n'omugamba jamaani genda osaale, n'akugamba nti mune nkyamaliriza mirimu gya mukama wange, ne yeerabira bambi nti ate kino ekyokusala ky'omulagira kye kiragiro kya mukama wa mukama we. Allahu akbar. Vice President bw'ajja n'akugamba nti ennyumba eyo ngikuwadde, President kennyini, Vice President yakuwadde ennyumba, then President kennyini najja nagaa nti ennyumba eyo tugikugjeeko, si gwe ogirina. Osobola okwesigiriza n'ogaa nti kati omanyi vice we, oli his vice we. Kati Allah subhanahu wa ta'ala alagira, n'ebitonde ngaffe nabyo ne biragira. Abantu munene tutegeera ebiragiro by'ebitonde ngaffe, ate ebiragiro by'omutonzi eyatonda ebyo ebitonde oba oliawo bikama byaffe tumwerabira. Abanadamu bategeera ebitonde ssebo, abantu bategeerera ddala. Nabagamba olwalira Allah subhanahu wa ta'ala yavaayo n'atulagira nti endiga kiryoka, endiga osobola okukola ki? Osobola ogirya. Munnaffe n'ayimirira ye wonna we yayimirira n'agamba nti kasita babeera nga bakuyita bossa obanga gwe nabbossa
togeza n'okomba ku ndiga seba abantu ne bakkiriza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abantu ne bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba bw'obanga gwe ensubuga emmamba n'ogikwata gikalirire wali bulungi ogiriye ekimu ku bitonde bya Allah ne kiyimirira wonna we kyayimirira ne kiragira nkigamba nti madumta anta nsubuga au anti nsubuga au nansubuga ebbanga lyomalanga gwe nsubuga obanga ye gwe nansubuga la takuli togezaako gwe nansubuga n'olya kye bayita emmamba ekyo kitonde kati Allah subhanahu wa ta'ala yalagira mu ntandikwa naga nti bw'oba gwe nansubuga oba gwe nsubuga emmamba weekoonere ekyo ekiragiro kya Allah abantu ne bakikwata ne bakisuula mu kasasiro ne batwala ekiragiro ky'ekitonde ate ne babeera bagonvu nnyo ku kyo ne batandika n'okweteesateesaawo obuntuntu obutaliiwo nti nze bwende simanyi emmamba oba simanyi embutuka oba simanyi ndedede bagebitibwa ensonga y'omuntu okufuula ekintu ekiri haramu ekintu ekibadde halaali n'okifuula haramu twagamba Allah subhanahu wa ta'ala teyaninya ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam kale mu mbeera mwe yalinga agenda okumunenyeza yali nsonga eno kintu Allah kifudde halaali ate gwe n'okifuula haramu genda mu suratu tahrim yamga ya ayuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak lwaki ofuula haramu Allah subhanahu wa ta'ala kyakufuulidde halaali mwekoonere bakulu nguddaawunda atandikana bayinza n'okubanga batwegomba bwakulaba awo bwana nabbosa oba bosa n'akulaba ng'oli ennyama oba endiga ayinza n'okuba akwegomba bambi naye nga misikini asobola okugirya naye olw'okuba waliwo ssebo ka gurupu k'abantu abaga nti abo oba gwe nabbosa tolya ndiga abantu ne bakkiriza kati nga bwe tutegedde abantu n'ebiragiro byabwe bwe tuteekeddwa okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala kati Allah bwali kubuuza nti lwaki wali tolya ndiga ogenda muwa ansa ki nti olw'okuba gundi ne gundi yatugaabo oba gwe nabbosa tolya ndiga ye ansa gy'ogenda okumuwa okuggyako ng'erina obuzibu bwekuleetera okuggyako ng'erina obuzibu kuba gye bali abantu ye nga bw'ali endiga oba bw'ali ennyama erina obuzibu bwemuleetako naye nga bwe kiba nga that's not the case weekoonere munnaffe weekoonere bino bitonde ekyo ekyakulagira nti gwe nansubuga tolya ndiga ekyo kitonde obudde bugenda kutuuka enkya kife kiveewo emmamba zisigalemu mu nnyanja konsalla singa aleeta enjala nga tewali kyakulya kyonna kisigaddewo okuggyako emmamba nga tolyanga ofamba olw'okuba gwe nsubuga Allahu almusta'an tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okumutegeera bannaye kubanga nankani asulu y'okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala mu nsi muno yabutamutegeera singa abantu boli awo twali tutegedde Allah kyandibadde kituwamu buzibu kubuyimirizaawo mateeka ge Allah subhanahu wa ta'ala alagire naawe olagire miskin gwe kitonde nganze nga weebaka nga bwe neebaka abantu Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda mu mbeera ez'enjawulo gwe nange tuli bakende neebaka nga bwe weebaka okay omuntu omusajja oba omukazi yeebaka miskini amalusi ne gatandika okugira okukulukuta ne gava mu kamwa ne gakulukuta bambi mukazi wattu omusajja wattu nga tamanyi bigenda mu maaso ku nsi agenda okera ku makyanga wano waliwo akaguudo bwe kati kava eno ku mumwa paka eno nga mu bulago maama w'abaana ne yeebaka tata abaana yazuuka n'amubikkabikka n'amuzza engulu nti butuufu embeera maama Kasimu mwe yeebase mbeera simple omunaakutereeza omusajja abakyala be bakutereeza mukasajja wattu nga wenne neebakajja weebase si ya buvunaanyizibwa kati ekitonde ekifaanana bwe kityo nga kikulagira nga kyebaka ne kifuluuta n'okeera ku makya n'omugaba mukulu wa fuluuse n'awaka n'agamba ndeka sifuluutangako nze ompaayiriza nga naye yabadde biza afuluuta Allah subhanahu wa ta'ala mu ayatul kursi yaga la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah tabongoota teyeebaka tasumagira kati gwe ekitonde ekisumagira ekituuka n'akaseera nga tomanyi bigenda mu maaso mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala alagire naawe olagire tudde eri Allah afuwa ekitiibwa agenda kutubuuza ku buli kintu kyonna kye twakola nga tuli ku nsi kuno bwe tunaaba nga tetulina ansa zaabyo Allahu jalla jalaaluhu ajja kutusonseka mu jahannam olusonseka mwannyinaffe yatubuuza n'atugamba nti nankani omwenge n'embizzi kyekisinga obubi omuntu agenze okukyala wonna waagenze nga tewali kyakulya kino kyali kibuzo kyakubiri nga tewali kyakulya abantu beeyo nga balya mbizzi yokka n'abuuza nti oba osobola okugirya yali yeebuuza n'agamba nti abaffe munne babadde bakaya n'amugamba nti osobola okulya okkirizibwa okulya ogenzi gy'okyadde tebalina kyakulya kyonna gye balina balina mbizzi n'amugamba okkirizibwa okulya kakati
butubanga tusookedde ddala ku mwenge. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratul Maida yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mazima ddala omwenge na buli kimu kyonna zaala byonna rijsun min 'amali shaytan jimu ku mirimu gya shaytaani Allah n'alagira ekiragiro n'atugamba fajtanibuhu mujewale la'allakum tuflihun musobole okwesiima mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okunywa omwenge mulimu gwa shaytaani. Abi Hurayra radiyallahu anhu yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Omwenzi yenna tasobola kwenda mu kaseera waayendera nga mukkiriza. Tosobola kubeera mukkiriza mu kaseera wooyendera. N'agamba nti wala yashrabu al-khamru hina yashrabu wa huwa mu'minun. Era omuntu tasobola kunywa mwenge mu kaseera waagunywera n'osigala ng'oli mukkiriza. N'agamba nti wala yasriqu hina yasriq wa huwa mu'minun. Era tosobola kubba mu kaseera wobbira n'osigala ng'okyali mukkiriza. Hadithi muttafaqun alayhi. Muslim namba ya hadithi 86, mu Bukhari ku namba ya hadithi 2295. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti la yashrabu al-khamr wala yashrabu al-khamr yani hina yashrabu wa huwa mu'min. Mukasera ko gunyweramu omwenge tosobola kugunywa n'osigala ng'oli mukkiriza. Amakulu nti la yakunu mu'minan kamilul iman bal yakunu naqsu imanihi 'aziman bihadha al-fi'l. Nti tosobola kusigala ng'oli mukkiriza nga bw'obaddera obukkiriza obujjuvu nedda naye obukkiriza bwo buba bukendedde naqsan 'azima gamba olukendeero olw'ekika ekyawaggulu. Obukkiriza oba bukendedde nnyo bihadha al-fi'l kwekyo ekikolwa kyo ky'oba okola. Kati omuntu wakati mu process y'okunywa omwenge manya bumanya nti toli mukkiriza in the due course ng'oli bize okola obwenzi manya bumanya toli mukkiriza mu kaseera w'okolera ki mu kaseera w'okolera ekikolwa ekyo. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba man shaba khamrun fi dunya omuntu yenna anywa omwenge ng'ali kuno ku nsi thumma lam yatub omuntu ono n'ateenenya minha mu zambi lino ly'aba akoze hurribaha fil akhirah Allah subhanahu wa ta'ala yakuziyiza yagufuula haramu okuba nti onywa omwenge ku akhira ku lunaku lw'enkomerero. Abooluganda abakona ab'emikwano Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugambye nti man shariba al-khamru fi dunya omuntu yenna anywa omwenge gw'okuno ku nsi n'onywa vodka simanyi mwenge bigere simanyi kaseese simanyi kwete simanyi kitoko na biki byonna Allah subhanahu wa ta'ala hurrimaha fil akhirah yagukuzizaako ku akhira tojja kugunywa. Hadithi ntuufu muttafaqun alayhi namba ya hadithi 1336 mu Muslim, Bukhari namba ya hadithi 5117. Kati abooluganda abakona ab'emikwano okusinziira ku hadithi eyo tulina omwenge gwe tujja okunywa ku yawmul qiyama nga tuyingidde jjana tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akituwe. Tulina omwenge gwe tujja okunywa ssebo tujja kunywa vodka. Ono munnaffe yayimba n'atugamba mu ggulu teriyo mwenge oyo munnaffe mwebafu mugende mumuzuukusa abamumanyi mumugamba mukulu wali oloota mu ggulu omwenge gye guli bulungi nnyo naye gwaba abalondemu. Kati omwenge gye guli maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala era tujja kugunywa. Bwe tulaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba mu suratu Muhammad yagamba nti aya egendete ya rabbi ba'da billahi minash shaitanir rajim mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun ekifaananyi ky'ejjana Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekerateekera abaddu be abamutya fiha anharun min ma'in ghayru asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatun lisharibin wa anharun min asalin musaffa. Aya mu suratu Muhammad yagamba nti ekifaananyi ky'ejjana Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekerateekera abaana Adamu abamutya mulimu emigga egy'amazzi amawoomu mulimu emigga min labanin lam yataghayyar ta'amuhu mulimu emigga gy'amata agatakyusakyusa mpooma yaago gana amata agaffe ag'oku duniya bw'okwata ekikopo n'okiteeka ku mumwa bw'oti n'onywa omulundi ogusooka owulira nga gawooma sipa ey'okubiri n'owulira nga gawooma ekikopo ogenda okutuuka okukibalamu kikuba wali nga byamanyidde dda nga tegakyawooma ng'omumwa gwamanyidde olulimi lwamanyidde naye gano Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti lam yataghayyar ta'amuhu testi yaago tekyuka gonna nga bw'ogatandise bw'ogamaliriza. N'atugamba nti wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin n'emigga egy'omwenge oguwoomera abo abagunywa
buno obujulizi butulaga nti mu jjana waliyo omwenge. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyingize ejjana ya rabbi era abeere nga atuwa ku mwenge guno naffe tunyweko tusaalize bano bannaffe abagunywera kuno ku nsi, kuba abagunya ku nsi kuno khalaasi oba oweddeyo munnaffe bukkiriza n'ogukombako ku nsi kuno, oba oweddeyo n'oteenya mu maaso ga Allah, oba oweddeyo ku akhira, oba tojja kugunywa. ne bw'oliba oyingidde ejjana Allah subhanahu wa ta'ala omwenge gwe aba yagufuula haraamu gy'oli. Tuli ffenna baganda bange ab'ebitiibwa, so bw'oba oyagala ogwa Allah ogukombako onovodikawo kuno ku nsi, simanyi mwenge bigere abantu sajja osanga akasajja kaliyo kakadde konna konna kayina enkyakya mu bigere ne katandika ossamba kali ogenda kugunywa, kyokka ate batandise kugusamba kasajja konna kayina ebikya Allahu almusta'an. Ibn Umar radiyallahu anhu yagaa nti la'ana Allahu al-khamr, Allah subhanahu wa ta'ala yakolimira omwenge, wa sharibaha n'abantu abagunywa, wa saqiha wa ba'iha n'abantu abagunywesa n'abagutunda, wa mutadiha n'abantu abagusuubuza, wa asiriha n'abagusoggola, wa mu'tariha wa hamiluha Allah subhanahu wa ta'ala na wa mu'tasariha n'abo bebagusoggolira yabakolimira, wa hamiliha n'omuntu agwetikana yaliko ekikolimo kya Allah, wa mahmulun ilayhi ne goba gwetikidde, bonna eyo string Allah subhanahu wa ta'ala yabakolimira, bonna Allah subhanahu wa ta'ala yabakolimira. Omuntu bw'atajjanga n'akubuuza wanaakabaala kaliwa wensobola okunywera omwenge n'omulagirira, naawe oba weetadde mu kikolimo kya Allah, tebakutumanga omwenge ku dduuka n'ogenda mbu ogugule bwanze sigenda kugunywa era nze sigenda kugunywa na Allah subhanahu wa ta'ala yakukolimira, naawe kennyini agwetisse n'ogutwalira gw'ogutwalidde Allahu jalla jalaaluhu yakukolimira. Tuli ffenna kyekimu n'okutuula ku ttebo y'abantu bonna abanywa omwenge, naawe oligaadingibwa nti onywedde ki? Onywedde omwenge. Man tashabbaha qauman fahuwa minhum, omuntu bwe yeefaananyiriza ekibiina ky'abatamiivu naye abeera mutamiivu. Ono munnaffe gwe twali tugamba ono yeewaako obujulizi nti baatuzaala mu bbaala, nawulira mbu musiraamu ayihiya baatuzaala mu bbala, ng'olaba n'amaaso gonna matamiivu, entambula gy'atambula yonna ntamiivu. Ono munnaffe ono gwe ŋŋamba alina akakoofiira akamyufu akatamuva ku mutwe. Allahu akbar walillahi alhamd. bw'abanga musira hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhu, hadithi ntuufu, rawahu Abi Dawud namba ya hadithi 1389. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah yatuga hadithi ntuufu mu Sahih Abi Dawud mujallad ogw'okubinaji namba ya hadithi 7. Tuli ffenna hadithi endala ya Dailami yagaa nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yagamba, hadithi eno tugiwulirize bulungi mu abantu ab'ebilla ne mugenda munywa kawalaji, tuwulirize bulungi hadithi eno. Yagaa Dailami nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yagamba, la yashrabu al-khamru rajulun min ummatin, omusajja yenna oba omuntu yenna tasobola kunywa mwenge mu kibiina kyange, fayuqbalu Allahu minhu salatu 40 yawman, Allah subhanahu wa ta'ala namukkirizaako esswala z'okumala ennaku 40. Ekitegeeza nti bw'onywa omwenge omulundi gumu osaala ennaku 40 zonna nga Allah subhanahu wa ta'ala esswala zo tazikkiriza. Hadithi ntuufu eri mu Nasaa'i namba ya hadithi 5557, ajagala agenda ogibikkula ogirabe. Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah musalsalatu al-ahadithu sahiha yatuga hadithi ntuufu nagiwa namba ya hadithi 79. Bw'onywa omwenge osaala esswala okumala ennaku 40 nga Allah subhanahu wa ta'ala esswala zeezo tazikkiriza. Ate wal maana annahu la yuthibuhu alayhi, la ekitegeeza nti esswala ezo baba tebazikusonye nedda, wa innahu la tajibu alayhi salatu bal yutajibu alayhi, esswala zino ziba zatteekwa gy'oli an yati bi jami'i salawaati, zino esswala zonna ez'ennaku 40 oba oteekeddwa okuzisaala. Walaw taraka salatu fi hadha alwaqti, bw'olekayo n'ogaana okuzisala n'ogaa nti ate nfaaki ndaba zonna nfu kati nzisaalira ki, waqa'ta fil kaba'ir, oba ogudde mu mazambi amanene, oba ogudde kulimu ku mazambi amanene. So Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugambye nti omuntu okumala ennaku 40 esswala zonna z'oba osaala nfu. Kati omuntu ekintu ekifudde tekisobola kufa, ziteekwa okuba nga esswala ez'osadde zimaze kubeera nnamu, then ne ziryoka zikola ki, ne ziryoka zifa. Nakibagamba ekintu tekisobola kufa nga kifu, ekintu kimala kusooka kubeera kiramu then ne kiryoka kifa. Kati esswala zino zonna z'osadde zirina kusooka kumala kuba nti ntuufu then ne ziryoka zifa. Amakulu oba oteekeddwa okusaala okumala ennaku ezo 40 naye nga tofuna mpeera za swala ezo z'okola ki, z'osaala. Kunywa bunywi mwenge omulundi gumu. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah yagamba nti shurubul khamr umul khaba'ith, okunywa omwenge ye maama w'amazambi. Bw'atyo bwe yagamba, okunywa omwenge ye maama w'amazambi. Kyovulaba omuntu omutamiivu
asobola okukola buli zambi lyenna. Omuntu omutamiivu asobola okulimba, omuntu omutamiivu asobola okuwemula, omuntu omutamiivu asobola okubba, omuntu omutamiivu asobola okwenda, omuntu omutamiivu asobola okukola buli kazambi konna okusinziira ku kigambo kya Ibn Hajar, shurbul khamr, okunywa omwenge ummul khaba'ith, ye maama w'amazambi gonna. Kati omwanadamu singa abanga anywedde omwenge ku nsi kuno, iqabihi, punishment ye gyafuna fi dunya. Anas ibn Malik radiyallahu anhu yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba jaladun fil khamr bil jalid wal ni'al, nti omuntu ono aba anywedde omwenge tuba tumukwate nkubba embooko. Omuntu ono anywedde omwenge nga haddi ye tumukwata, badde musiraamu n'okwatibwa ng'onywedde omwenge tukkuba embooko. Hadithi Muslim mweri namba ya hadithi 3281. Kati embooko zino اختلف العلماء في عدد الجلدات. بعلماء بايوكانامو كومويندو gw'embooko zibateekeddwa okukuba. فذهب الجماهير abasinga obungi mu baulama ne bagamba nti annaha 80, giteekeddwa kubeera mbooko 10. Then baulama abalala ne bagamba nti oteekeddwa okukuba embooko 40. Lwaki? Lwansonga ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam omusajja yaleetebwanga anywedde omwenge, omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'amugalamiza ne bamukuba embooko 40. The same thing happened during the caliphate of Abu Bakr radiyallahu anhu. Ne baleeta omusajja nga atamidde, Abu Bakr radiyallahu anhu n'amuwa aswabwe 4, n'amukuba embooko 40. Kati ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu bwe baleeta omusajja nga atamidde, Umar radiyallahu anhu ne yeebuuza ku basahaba be. Omu ku basahaba Abdurrahman n'amugamba nti mukubbe embooko 8. Era wakadhalika faala Umar radiyallahu anhu bw'atyo bwe yakola ki? Bw'atyo bwe yakola n'amukubba embooko 8. Wa waafaqa as-sahaba Umar an dhalika wa lam yukhalifuhu. Basahaba bonna ne beegatta ku Umar ku ekyo kye yakola eky'omukubba embooko 40, tewali n'omu yakola ki? Yamwawukanako. So baulama abamu bagamba nti ziteekeddwa kubeera 40. Baulama abalala ne bagamba nti ziteekeddwa kubeera mbooko 8. Obujulizi bwonna mbubawadde. Tuli fenna baulama omuli Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na Ibn Qudama اختاروا 40 balondawo mbooko 40 bagamba nti zisingako obulungi. Lwaki? Taba'atan li nadhri Imam Muslim, okusinziira kweno hadithi Imam Muslim giyarawa naga nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ye kenyini nafsahu ekyakolwa ku mulembe guzali mbooko 40 zali mbooko 40. So either way it's correct, 40 nafsa salama nabbakari kye bakola 8. Umar radiyallahu anhu n'aba abamuddira abaddako bonna kye bakola ki? Kye bakola. So omuntu anywedde omwenge nga musiraamu abatavudde mu busiraamu, tulikwata lijjamaali yaffe eryo ne tulikankamula embooko, olumala oddikuba ne tulitwala mu muzikiti ne lisaala, n'okusiba kuba kwatteekwa gyali, na buli kimu kyonna emirimu egikola mu busiraamu giba gyatteekwa gy'oli. So omuntu ekibuuzo ekyandibadde kiddakaawo nti omuntu akkirizibwa okuba nti anywa omwenge singa libanga lyeddagala. Nabi sallam yatugamba mu hadithi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nti inna allaha lam yaj'al shifa'ukum fima harrama alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala tateekanga ku ddagala lyammwe mwekyo ekintu kye yabaziizaako amakulu. Ekintu kasi Allah abanga yakifuula haramu tekisobola kubaamu ddagala. Abi Darda yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba inna allaha anzala ad-da'u wa dawa. Allah subhanahu wa ta'ala yassa obulwadde n'eddagala, waja'ala likulli da'in dawa. Buli bulwadde bwonna Allah subhanahu wa ta'ala yabuteekako eddagala n'essiriimu. N'atugamba nti fatadawa wala tatadawa biharam, tubeere nga twejjanjaba naye tetugezaako okwejjanjaba naki? Ne haram. So bw'oba olina obulwadde bwonna ne bagamba nti omwenge ogenda okuba nga gukumalako obulwadde obwo, eriddagala Allah subhanahu wa ta'ala yaligaana. So haramu tasobotanyina bulwadde bwajjanjaba. Mu abajjanjaba stress nga mukozesa music, that is wrong. Abajjanjaba ebirowoozo ba stress nga mukozesa omwenge, ekyo nakyo haramu. Ekirala ekyandibadde kiddakaawo yandibadde wayini. Abaffe wayini akkirizibwa okunywa. Ekigambo al-khamr definition y'ekiyitibwa omwenge, kullu ma yaskaru min al-mashrubat, buli ekintu kyonna ekitamiiza omuntu mu by'okunywa khalas guba mwenge. So wayini bw'aba atamiiza mwenge, wayini mwenge, wayini simanyi spirit na biki kiki byonna biki gubeera mwenge. Then ku mbizi gye watubuuzizza, Allah subhanahu wa ta'ala harrama rabbuna aklu al-khinzir qati'a. Allah subhanahu wa ta'ala yatuziizaako okuba ntulya ki? Yatuziizaako okuba ntulya embizi. Yagamba قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما عن عاطمه يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الله سبحانه وتعالى مصوت عام يتزيزاكو كمان تولي embizi
yatuziza ne ayati endala mweziri mpitirivu mu suratul maida, suratul a'raf, suratul baqara. Allah subhanahu wa ta'ala yajja tuga nti embizi omuntu oteekeddwa kuba nti ogirya. Mu suratul maida yagamba hurrimat alaykum almaytatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi bi. Allah subhanahu wa ta'ala yabazizaako okuba nti muli ebintu ebifudde, kintu kiryawo kifudde kyokka, mbuzi efudde yokka oba nte, Allah ganye okugirya. Waddamu n'omusaayi, simanyi oba tukyalinayo abantu abanywa omusaayi guno. Ente babadde bagisala oba embuzi babadde bagisala, abantu balembekanga omusaayi ogwo ne bagenda bagunywa. Tegukkirizibwa wa lahmul khinzir, n'ennyama y'embizi tekkirizibwa kukola ki? Tekkirizibwa kuliibwa. Mu suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yagamba innama harrama alaykum almaytata waddamu wa lahmul khinzir. Allah subhanahu wa ta'ala yabaziizaako okulya ebintu ebiba bifudde byokka, waddamu n'omusaayi ogwo gwe tugambye gubalembeka mu nte, simanyi mu mbuzi na biki, wa lahmul khinzir, n'ennyama y'embizi. Kakati fenga abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratu a'raf yagamba nti wayahilla lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Allah subhanahu wa ta'ala atukkiriza okuba ntuli ebintu ebirungi, then ebintu ebi yatugaana okuba nti tubirya. Ekintu Allah baba yakikugaana okulya kiba kitegeeza nti kibi. Fenga abakkiriza nahnu la nushakku lihudda, tetusobola kuba nti tubuusabuusa okutusalirawo kwa Allah, kuba tukiraba bulungi nti anna al-khinziru hayawanun khabith qadhrun, embizi kisolo kiryawo kibi kikyafu kyenyaza. Okay, kibi wa huwa yaishu ala awsakh wal qadhurat, kiwangalira mu kifo kikyafu mu bifo biryawo byonna byenyaza. Kati Allah subhanahu wa ta'ala baba tuzizaako okuba ntugirya tusiima busiimi radina, tusiima busiimi n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyatuzizaako okulya. Fenna tukiraba, in fact baulama bonna bakyegattako nti ala annahu huwa najisun, embizi eno najis okusinzira ku baulama abasinga obungi. Ate nga najisun akbar najasatun mughallava, najis ennene eyitibwa mughallava. Twatematema ennagisi ne tuziraba bulungi nga bwe zifaanana, naye embizi egwa mu nnagisi ekyasinza okuba nti ki? Okuba nti nnene. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba tahharu ina ahadukum idha walagha fihi alqalbu an yaghsilahu 7 marrat awwaluhunna biturab. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti ekyombo oba essowaani oba ekintu kyonna embwa mwebeekombye tuba tuteekeddwa okukyoza emirundi 7 ng'ogusooka kujona ttaka oba sabbuuni. Hadithi nduufu rawahu Muslim, namba ya hadithi 279. So nabbi yage embwa, kuba embwa n'embizi bigwa mu kkowa lyemu. Kati nabbi waba kulaze nti embwa nkyafu bwekyo, then wama baalul khinzir, ate embizi. Abu Ishaq ash-Shirazi yagamba nti wa amma al-khinziru fa innahu najisun, embizi nayo nagisi li'annahu aswa'u halan min al-qalb, lwansonga nti ate yo embeera yayo mbi nnyo okusinga n'embwa. Kati embwa ebanga efaanana bwetyo nga tugyennyala bwetyo, then ate embizi tuba tugyenyinyala in the first place. Okay, embizi eba yenyinyalwa mu kifo ekisooka. So gana amazambi gombi manene, bwana madamu ndoza Sumaya gwa kibuuza, gana amazambi gombi manene. Otubuuza liriwe erisinga obunene, okole ddala tuge nti omwenge munene okusinga ku mbizi ogenda oli embizi, oba tuge nti embizi libi nnyo ogenda onywa omwenge. Byonna bibi. Al ahsan ekisingako obulungi kubyewala. Bannaye embizi nga teriika, gwetunuulira omuntu ali embizi omulaba entamatama, gonna amatama gaba gayiikayiika bwe gati, yenna abatafaana. Omuntu omulabira na ku mwano gaako ono munnaffe awoomerwa kano kannaffe akanaaba akwokya. So ekintu Allah kyatuganye yatusinga okumanya, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah amanyi ffe situmanyi. Ekintu Allah wabaganye okukirya kireke. Bino bingenze, simanyi ngenze enkyadde gyonna yonna gye bakyadde, simanyi balya mbizi. Gwe mu bifo byonna by'osobola okukyalira weewo bagambe bagenze ndi musiraamu sirya mbizi. N'amasowaani gennyini mwe baliira nabbi agayo gateekeddwa kwozebwa mirundi 7. Kati okakasa otya nti bagoze emirundi 7 aga amasowaani kubaliridde embizi zaabwe? So nawe wennyini Nabbi sallallahu yatugamba nti omuntu tofuulanga omukafiri mukwano gwo, era tolyanga ku mmere ye illa taqiyun, okujjako nga mutya Allah. Kakati bagenda kuliisa mu bisowaani bye baliriddemu embizi byonna binankani bikyafu, ogenda kumalaawo ovaawo ogenda osaale. Kyovula abantu tusoma Qur'ani oluusi netuwana obuzibu. Abantu tusoma Qur'ani netuwa obuzibu, amannyo gaffe gonna gajjuddemu busabusabu bwa nankani zino, amannyo gaffe konna akamakati kagenda kusoma katya Qur'ani nga embizi si nankani. Kino ekibuzo kye wabuuzizza nti oba okkirizibwa okulya, nedda. Ekintu Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akiziyizza, bw'aba akiganye, aba akiganye. So tokikola, tolya mbizi kusanyusa bali, gigaana okugirya kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah jalla jalaluhu atugase n'ebigambo ebyo, atufuule abantu abawuliriza ebigambo
netujjamu ebisinga obulungi. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batila warzuqna ijtinabahu. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.